Mbalamusizza mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'okugyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero mbaleetedde eddagala erigenda okubayamba okuva ku Sigala naddala mmwe abaami ng'owulira weetamiddwa okunywa Sigala oba ng'owulira oyagala okumuvaako. Osobola okukozesa eddagala lino naawe ng'olina omuntu wo oyagala ave ku Sigala, wuliriza nsaba mufune amata. Kati olwo nno ntandise eddagala n'engeri gye mugenda oddikozesaamu. Nsaba mufune amata naye funa amata ago nga gava direct ku nte. Lwaki nkyogedde bwe ntyo? Era amata ago tegayina kubeeramu mazzi wadde. Bw'omala okufuna amata ago osobola okufuna ekitundu ky'ekikopo. Naye kakasa nnyo nti amata ago temuli mazzi wadde n'ettondo. Funa ekitundu ky'ekikopo. Bw'omala okufuna ekitundu ky'ekikopo eky'amata, funa eminwe gya Sigala ng'ena oba 5. Gisuule mu mata ago, gimalemu eddakiika nga 2 oba eddakiika 1. Oluvannyuma giggyeemu ogyanike bulungi nnyo gikale. Bwe gimala okukala osobola okugiwa omuntu oyo gw'oyagala okuva ku Sigala abeere ng'aginywa. Bw'omala okugimuwa eminwe egyo abeere ng'aginywa, oyo ye Sigala gw'agenda okusembesaayo okunywa. Tagenda kuddamu kubeera ng'anywa Sigala omulala. Bw'amala okumunywa Sigala oyo agenda kutandika okumusinduukirira emmeeme. Ajja kuwulira nga takyetaaga kuddamu kunywa Sigala. Nga buli lwamusemberera okumpi oba buli lwawulira akawoowo ka Sigala ng'awulira tayagala muwulira, oba buli lwawulira akawoowo ka Sigala ng'asesema. Kati omuntu oyo Sigala ajja muviirako ddala, tajja kuddamu kumunywa. Eddagala lino leero lyembaleetedde. Mwebale okubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'okugyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. Nsigadde nze Ami, mubeere bulungi, mweraba.